bakito Baina matala gashi. Baina matala kakola kito. Nini wabula Buganda Uganda abajja n'emiggu. Mujanga kigombe chanini ne baloza bamujanga. Bane badduka. Kiri mu tractor amayinja ne kachiyita ko. Tebaddawo. Baleta serious contract. Yes. Nekati anawa. Is it finished? Okay. Kale, 19 z'okutuka kusawa ennya ezenche ya leero. Sebo nkwandiriza. Yes. Tutandikire ku security. Wiki ensonga ya Ronald Sebulime yogeddwa kwenye ya security. Sebulime. Mbadde singa tulina obudde. Nakulaganga balwanyisa Lukwago ne mu politikitinga. Nti Lukwago agenda. Naye akatabo kano nakawandikanga 3 Saturday of February 2013. Nembaga nti Lukwago ayina okugenda. Asumani Lukwago. Nakugamba nti Lukwago ali mu kibinja kye bayita Mbalala people. Why Mbalala people send shivers down the spines of the thieves of mafia? In KCC, former Town Kiraka Naruere was targeted by the steering group because he could not be trusted. The calculations are simple to trace. Such Mbalala fellows are identified by the president for their excellent work records. They are not a product of intensive lobbying through which other political appointments are usually based. It follows, therefore, that the steering group of mafia now targeting Gavi 2 money cannot trust Permanent Secretary Lukwago and the Minister for Health, both who are members of Museveni's Mbalala group. It is for this reason that they have become legitimate targets for the steering group of mafia. I pointed out that the steering group of mafia has a stronger bond with the print media. We should therefore expect more negative stories or alarming ones from the Ministry of Health in the coming days. Indi jikasimba nemba gama nti Lukwago ekimukubye ne Naluwerere bamukuba mu KCC. Why? Naluwerere yali akola Mbalala ne bamuleeta mu Kampala nga Museveni amumanya awo tobeerawo. Lukwago Museveni yamuleeta amubuulya tobeerawo. Aba Museveni baleeta tebabeerawo. Ne bakali Lukwago agenda. Why? Abasajja bano tebakyusanga mu strategy yaabwe n'emu. Malisi mpapulaza okutuusa akasajja akali mu mawulire ne bali kavumbagira. Kati bino bikwatagana bitya? Yes. Nti malisi y'emu. Nti nga batutte Kyaligonza balowooza bagenda okutwala Nantaba. When it looks binate byava kwani. Yanti nkubulidde. Nantaba yanti nkubulidde Kyaligonza kyavaawa. Nti Kyaligonza ali mu jjaamu. Kyaligonza bw'aba mu jjaamu naga tukole yutani jeno tabeera mu jjaamu koma Kyaligonza byakolanga mu lutalo yali sitebomba nga bebatega bombe wakati site munoonya tasobola kubeera mu jjaamu. Asindika abantu obwana abavubuka be mugende mugamba omupoliisi oyo nti ampe nkole yutani. Omupoliisi agaana ejjogo lye kubanga ava mu famire y'Abakaweesi. Kakati bano avaamu abuuze abaana bano abatangemye okutegeeragana kiki. Let me go kubanga bano jeno bw'abatuma tebaddayo mabega. Kyaligonza bamugaa nti yakubye omusirikale toddayo mabega. Nabagamba nti twali mu State House nga President Museveni asinkanya akakiiko ka presidential kali kakulira njukira ko Reverend Bakalibwa Mukasa mumubuuzanga mulimu bembabulye tembabuuza bino bi fireworks ne bitandika okuvuga tu President agenda okulaba nga batidde nabaga nti but I think they are far away, they cannot reach here. President Yavatuma nga tebakyali ayogera kwaba abantu. President Yavatuma mbadi find out mbabite yakomawo fana wambadi teyadde. The president sent me ekyamba dio butada kitegeza ki yadde after hour alina okumanya ku source wa webiri bita ba fireworks nobulya mukama wanti fireworks nga si fireworks. Mbadi had to go to the spot webiva. It took Mbadi an hour before he came back. Nyinji civilian. Kati gwogenda wo. Nagenda buuza abasirikale nti biva wantu biraba wali. We biva. Yali saidi wano nga Kampala mukadde wano.
nga webiva olina ennaku zaabwe enkulu abayindi so jeno toddayo President Museveni n'amala kuba nti Uganda economy nani nga nani tomutegedde todda yani nani anti batya okumubuuza Your Excellency who Kasaka Uganda economy nani n'atalyogera gwe todda ne bweba meeting abagikugobyemu gwe todda kuba nani tamukoze eki tamwogedde ate president ayinza kuga nti genda ononye emirundi n'omuga nti ambuze bwabaawo omulala kyobula ffe batugamba mu murder cases political murders ti omukulembeze bwagandi genda otte mirundi omutwe n'amagulu ojja nabyo mu bbuutu sindi owuyo bwomulekawo ne bamubbawo bamirundi bangi sindi owuyo mukama we naga nti genda otte gundi mirundi bamusale omutwe ogenda nagwo mu bbuutu n'amagulu sindi owuyo kubanga goyinza omutta n'omuleka omulamu ne bagubbawo naga nti yabuze naawe nakusalako omutwe you don't know how these things work kakati bano bagenda batulambulira ku kikwato kyekimu kati nze wano nze emponya abantu mu buli kintu n'oyo omusajja nze namuwonya why abantu bano tebalina kyebayita bwongo tebalina nakyo intellect tebalina bwongo nti kakati nantaba yakava ne museke yaki ekitegeeza nti abamulungi nga andesinga Museveni yeyongereyo n'abamutabufuwa mutwe okuba owa poliisi nga yakabimala byombi bituufu no noga nti Mbeiza mulalu bamuwadde obwa minisita Mbeiza mulalu naye ate Pantiresi Mbeiza wamukebedde gwabadde omwagaza ki gwa red paper Pantiresi Mbeiza enters parliament wamufungudde n'omulaba nti ali Pantiresi public yeseka busesi mulalu if she is a mad woman when does the madness possess her when she is a minister omulalu ate yalisigadde mu parliament tebalina magezi nabo ababaka bamuwa parliament tebalina nakyo intellect namwe temugirina n'abamuwulire tebagirina nti kakati nti Kakooza gumwamu obwa minister nga talina qualifications yabeera chairman wa caucus ya Buganda rejuvenated nti Saida Bumba gumwagoba nti awadde basajja balaba sente nyingi ate yabeera vice what type of committee is this nti ono omwogezi wa caucus yani ye Muhanga eyabbe ettaka lya dangama mbunze nze natunda mbuzi zange kubanga analogant person bo bwe baba balowooza tebalowooza nti mirundi gyali who can reason Katonda yabampanga kirabo tejja kuba simu yange giteero mpulire taliyo nze sidde mu stupidity nina gyendaga kyolaba abaana bannemwa bajoze buli muntu yeta bufukidde obusulu myaka ena bannemwa kakati yes anti bobe bagalo jifuula nga sikifuula nantaba yabawonye nantaba yabawonye why president yagamba nti bwolaba bodaboda ekugoberera mu esorting esibo yagamba president nantaba yalabye omuntu amuvaako emabega nagamba bodegadi we nti kuba mu bbanga bodegadi we nagaana naga nti why bali balina okubeera ne fire power esinga eyaffe sibya testing najawa money power nagaana naye nga omusajja bavaako wa emabega nantaba mu busungu bwa bwekikazi singa yakute emundu n'akuba ono kyebabadde bamwagalamu akube bakuba ono omusekale yayambye nnyo nantaba which nantaba did not understand sekandi baali bamuwadde obutwa ng'anoonya akalulu aba agenda okunywa ecupa ya bbiya akaona nekamutima olumu nokukola mu bbaala ne bakayoola ate nafuuka vice ne bakayoola akawala ne kagamba waliwo omusajja azze wano n'aleeta ecupa eyo ne bagiteekamu obutwa ne mami sikandi baali bamusi era omuntu yenna bwakuyitanga ebweru nti jangu tugana nga agenda fe abanywa omwenge kakati gundi sekandi was saved lwakuba yitayogera ecupa bagitwala wa government chemistry bagirabanga mulimu obutwa sekandi had been killed in his village bali bamuwadde obutwa nga omusajja yali amuwadde obutwa bamuyita George Mayanja baali bavuganya naye omwana omwana kakati
gundi bodegaadi wa Nantaba yayambye nnyo agaana okuba amasasi. Kakati Nantaba womugirako Max gwatidde nga bakugoberera ate ogoba otya mu bodegaadi wo ne weevuka wekka. Ahawo nobuli amasasi agali ebweru noga nti nzikulewo oluggi okujja kunza asula ebweru. Kakati Nantaba ayongera okivaamu abalabe be avuga agenda alipootinga ku poliisi teyabawerekedde abakabangali basanga omusajja abakabangali bamukwata ate bamukuba amasasi. Was Nantaba there? Kuba yagamba bwe yadduka ku poliisi kubategeeza kyayise bwe bateeka akabanga ne banoonya omusajja ye n'asigala. Nze mbabuulira ekyattisiza omusajja ssente ze essente ne bagambirawo ti omusajja yali agenda kulaba baana be ku ssomero naye ne Ssebulime tumubuuza gwagenda okulaba omwana we ali mu senior 3 obeera otya nga ekkubo tolimanyi. Was it the first time to go to visit his children? Ahaw kisoboka atya okujja kongoga nti bulijjo ngendera mu mmotoka ku luno naze n'eddigi. Yes. Ekyokusatu bano beenanga tebaasoma ffe betwasoma bangwira nnyo akazindaalo era wembali njagala okujja wabaddewo incidents ziri bbiri ku ludda lwa PR njagala otuwabulemu. Statement eyasooka eya police engeri gye yajjamu n'engeri gye bagireseemu kiraga ki eri ate kankubuli esigwe busoose ekyo ngenda kiddamu. Omuntu ava Entebbe ava e Kampala ng'alaga Ntebbe nga waliwo ava Entebbe ajja e Kampala ava e Kampala okulaga Entebbe ava atya ono emabega ava Entebbe ngadda Kampala. Yes. N'ava e Kampala ng'ali ku ddigi ye alewerekera Ntebbe. When do they turn ng'owa ddigi ate kati ali mabega w'ono? If Ssebulime was coming from Wakiso, there was no way at any time he would be behind Nantaba. Inanga. How? Kitegeeza Nantaba gwe yalabe yamugoba n'amujja ekangulumira ne bayingira Ssezibwa yali yasuze ejjinja. Ekitegeeza singa you got an effective intelligence man ali mu police. Intelligence kitegeeza magezi fa bayina nakyo intellect batunoonya na bunoonya mu Europe mu masomero. Nti omwana ayina nakyo intelligence nakyo intellect be batumukunde nti tumukunde ayinza byogera mukwezi ayinza okugamba nti yavudde Wakiso ate bwe batuuse ku Ssezibwa nga yali emabega w'ono nga yayiseewa pikipiki eyagobye Nantaba oli yasuze ejjinja was coming from Jinja because you don't say that Nantaba was coming from Kampala to be the motorcycle to be behind Nantaba would be that Nantaba is going home. Nantaba was coming to Kampala, which means a man Ssebulime who slept in Wakiso couldn't be behind Nantaba in the Ssezibwa. Maya muyole bwe muyiwa mu police muyole side region balancing. Muleta abakazi tubazaalimu abaana bawala bammwe muzaala balina nakyo intellect. Katukomewo ate babeera batya ng'ono ali mabega w'ono tekiriyo. Nantaba ava Bukolooto alaga Kampala ate ava Wakiso muvaako ati emabega. Enanga muleete bawala bammwe tubazaalimu abaana nga tukyali balamu mujja kulwanira enkwaso zaffe ng'ate tumaze okufa mujje kati tufunyise bawala mwammwe embuto mufune ku bwongo bwamagezi mufune abasajja balina nakyo intellect. Ate etya no baalisinganyiza toyita gamba nti buli omu adde emabega nga yensenda noga nti ate muli sisinkana. Every time lumwensenda you widen the gap between you. Abagenda okusinkana baba close ng'oli ejja naawe ojja
eyesendanga buli omwaddembe gate mulisinkanawo kakati Nantaba ava Kampala ava waaba adda Kampala eyasuzeewa Kiso atamu amubeera timabega okujjako nga intelligence yebuuza where did Sebulime sleep did Sebulime sleep in Wakiso as he alleges nti wali amakage poliisi ekyo tekimanyi no poliisi tegenda kuwa mukulu wa ssomero mubuuza how many times had Sebulime come to visit his children okuhayalinga services z'omuntu gwakola gwatamanyi amulagirize ku ssomero. Yes, why did this man hire kubanga omusajja ayinza okubanga ddala yali agoba Nantaba naye nga amaze okukola amagezi ge tibwe bankwata ngamba ngenda kulaba baana. Why did these people ate kenkubuulire lwaki bano bamuse kubanga mu kifo ky'okupressurizing omusajja oli let the man sent Nantaba yaŋŋamba teri muntu alagira muntu kumutta kati mwagala Nantaba mbwaveewo kuba myayino Nantaba ku busungu bwayina nga mwamukuba luli Nantaba ayinza okubanga district agitwalamu people power kuba Nantaba bamukola bibi oyo omwana mutomane wakajiji mujozi nnyo bamumpe meeting baganye mutotinganiremu Nantaba tebamanyi kujoogera mitu wakawizi tumwebaze oyo ali alogwanti oyo ajoga aba nenye mukuba mutte tutaka mtu the media center from nenye enyondo mutire mutu mwebaze nenye mutte. How can you remove me from a wedding to a funeral? Hey, njaga kati tugende mu Lumbosa yuke nnyo. You remove me from space to nenye bomwana tumwebaze mutte because mu bujozi bwabwe tebategeera. I cannot work in a ministry headed by tumwebaze. No president office in Ghana. Nenjo mutire mu lukuba. Nenjo mutiramu. Kati Nantaba bagala. Nantaba has been humiliated in the ministry. Taina kyali akozeemu. He is a bitter woman. Nantaba ne bamuwa minisita nga agenza okulayira. He never shook hands with Museveni. He is bitter. Kwa bano balowooza nti bw'omukuba n'omujjeeto n'omujooga omuwa omulimu omulala. No! It's not the same. Kasomala okujooga omuntu mute. Tajja kukola yinza n'okuteeka bbomu mu State House. Bw'ojooze mute. Kasojooga omuntu muleke mwesonyiwe tajja kukolera. Atya lwaki akukolera ng'omujoozi. Naye bano abajoozi balowooza nti tiziyizi. Kiina ensonga. Temala kujooga bantu ne mudduka. Kiina ensonga. Kiina ensonga. Toyinza kunjooga. Tosobola kunjooga tuttingana. Omuttira munne mumi. Omuttira munne mu ofiisi. Omutta munne. Tekisoboka. Nze mwope. Sisobola kuddamu kutuula ogambye navuma first lady. Ate ompita otya mu meeting ya State House mwongere muvume. Jizete nku. Benyondo nkutte na invitation. Tompita. The two are contradictory. Navuma first lady, yes. Ngoyagala okutwala 5 billion. Ate ompita mbuzi nku. Tuttinganiramu. Meeting tugitiganiramu. Tompita era sirinyangayo. 4 years I've never gone to State House. Toyinza kumpita yadde party yadde kitumpita yo eyavuma first lady. Amaze okum Yes. Nakuzomwezi 20 omwezi guno ogwokuna tugenda kubeera wano ku Tagi Theatre. Semina eno yetabamiruka y'abakyala tugikola buli mwaka nga tuyingira ekisiibo emitwalo 2 gyokka abakyala beewandisiza wano ekyemisala n'ekyenkye ku ekiri jangu omulimu gwaffe kusomesa. Nakuzomwezi mmeka? Ngenda kusomesa 2. Mbadde ndabye ekipande ky'akana akakwako ogwanga kali la bonita. Ngamba ngenda genda. Bwe mukola bawo namukube essimu mbalageko. Mubajja kunfunamu ssente. Mirundi yawasa omukazi omugezi ne bazaala omwana omuli. Toyinza kunfunamu ssente gwe kuyingiza kabuli. Yazikoze. Akoze ekikaavu bano be bazikola. Ate buli we bakolera bonna batabani bange bawa. Bakola ki? Baba recordinga n'ebipande babikubamu. Tujja kufunamu ssente. Tujja kulaba la bonita nge gaddewo.
You can't use my name. Bakazi bamutu bazalimu abantu babawala bammwe mujja kulwanira engundi enkwaso zaffe nga tofudde nga bazitunda temulina magezi temulina nakyo intellect. There is no way a person from kakati police yali badde ebuuza sebulime yasuze wa kiso wesagalondeke tode togere wali ku PR police yakola statement mu kusooka yandi badde egobe nga tinaba kufulumya statement si gwe gusoose. Badankunda yagamba nti Nyakayirima afiiridde ku nnyonyi. Ofuno n'agamba nti afudde alinda nnyonyi emuleeta mu entebe. Why couldn't they agree? Yali mu transit. They did not agree. Nabaga nti ekyannemeza ennyo mu State House emyaka 14 was one. Saayagala nnyo ssente. Saagenda kukola nagenda kuketta to see how these fools are arrogant boys going to their syllabus. Iramba manyi nnyo nabakyawa nnyo nebalinzikuli eggulu nti oliwo oyo ajooga ennyo oyo nemulabamu nga nfuluma ngoddayo muliro genda mugeye tetuli tulawamu ku nsi mukabuli oyo ajooga ennyo atafaanana Kalugiri polished gentleman honorable Kalugiri oyo ajooga nnyo buli agenda ku State House amanyi obujozi bwe yafuuka pulezidenti kati tannaba kaakati nze nabatunuulya abo abaana. What the government has done is to duplicate services. You have a presidential press secretary, you have a spokesperson of the caucus, you have a spokesperson of the police, you have a spokesperson of the party, you have a spokesperson of government. When do they sit? Hey, nze nabagamba. When the president goes to Bombo, he's a Kulaije. I'm not a soldier. When the president goes to Masindi for pass out parade, he's a Kulaije. I'm not a soldier. If the president goes to a movement caucus, let Ofono shine. I'm not part of the NRM. What party? See, I restricted myself inside the State House. I think I yakazinda lwakalwanira nemba sekeri yabwe. Kati gwe bwoyogereranga byalinga bitya? He asked me until I have the exclusive on the president. I'm a presidential spokesperson, it's not a government notice. Yes. That's why it is not a money yakala kuba 5 billion mbwe. Mbwe kasuke. Umpita mbwa. Gwe. Mbwa dalinde deka wa makumba. Simulemerede emyaka ena. Simulemerede. Mwene muna byokaga nogenda mu office like me. Nabategeera science wa mpa analysis wali kakati tukiita attribution bana basajja bali lazy banafu enanga omugezi wa police. Yes. Mukono is not far. Where are you given fuel? Go there. This is a serious matter. After report. Hey. After getting a report, analyze it. The most important issue, why did this man shoot a suspect under handcuffs? How come that there was consensus among the people in Kabangari? Tewaliwe yamugaye nti wacha pana huwa mufungwa tokuba musajja. The Kabangari people, there was a consensus bali babye sente zatwala osomero kubanga inomo circumstances abasomesa bakugamba visiting de jangu ne sente balance yetukubanja owa omwana omujjeyo. Kakati police yali badde ayina amagezi mu mutwe, yali badde agenze wa headmaster n'abuuza, did this man have a balance to pay and how much and where did his money disappear? Tebayina oba inanga muki oba muteso omukimanyize lwensinga okuwagala basaami bakubuulira nti ono musana yazaalibwa omusana mukwano gwange inanga abasajja bakubuulira abasaami abakubuulira nti abasaami abakubuulira nti ono musana otegera eyo yazaalibwa musana alaba nti ono mangeni mama we yalya nnyengege nti ono wanyama mama we yayagala nnyo ennyama ono wabwire ye bamuzaala kiro otegeera mangu nti noonyaki ti yazaalibwa misana oyo musana
naye ono gwe bazaala ekiro nga tebalaba bulungi olowoleza ekirira bakisala bulungi omwana tamira oyo wabwire omugendako mpola maŋŋeni mama we yali enyengege maŋŋeni mama we yali enyengege emitwe gyengege ffe gye twalyanga 10:30 oyo muwasa ewamaŋŋeni mbasaayo ewamaŋŋeni egyo mpasaayo kuba maŋŋeni balyanga ngege ewamaŋŋeni wabwire anti buzibe bwakiro era abaganda bakola nti omwirima gutwala engo enzikiza kuba mutemanyi Luganda omwirima yenzikiza omwirima yenzikiza era waliwo wano omusajja bamwetanga mwirima linyina yamuzaala mu nzikiza era nze mukulaba okwange as a man who can analyze there were 2 people abali ku boda abantu bali babiri nantaba gwe yalaba si ye Sebulime kubanga kujjako nga mugenze nemubuuze wa Sebulime nti Sebulime yasulayo ewuwe eyo gundi pikipiki eye ewoggana bagiwulirako ewuwe nga evaayo Sebulime we Wakiso yanti yasula Wakiso kwolwo bw'aba teyasulamu yasula Jjinja goberera Nantaba. That's a puzzle. Yes. Kubanga ayina ekyuma ekiwoggana fe abayina emmotoka tutegeera nti afulumye geeti naye bw'abanga yasula Wakiso nga Nantaba yali ava waabwe Kayunga yamuli atya emabega aba tebasobola kusenkana no era Nantaba olwagenda ku poliisi okubabuulira nti wali wangoba owaabwe ne bamukubira essimu n'avaawo ne battono ekyo nakiraba ku mu State House eyali ayigigi baali bamuyita Faith Mwenda kati mulamuzi sajja n'agenda n'amugaa nti omanyi pulezidenti antumye eno ddiiro togitunulamu eya national identity card gavumenti egenda kufunako ssente z'akalulu Faith Mwenda yali muzibu nnyo n'akubira pulezidenti esimu nanga ti waayi waliwo omusajja ngambye nti ebya national identity card ebyendanga muntu mukoleramu ssente nti ddiiro sigitunulamu pulezidenti amugaa nti mugamba adde ku ssaawa 8 n'adiployinga aba special forces omusajja yadda teyadda yamanya anti kyekyebuuzibwa teyajja naye Faith Mwenda yasigalawo ekikutegeeza nti the other man was very powerful kuba bali ku Museveni bwe bati tigenda obuze gundi special zawandira kazibu yagamba president nti accountability mbuliddwa million 7 president namugaa nti 7 lutono nnyo namwe naye mukambabaze billion 5 zeyatwala yaganye ko omuwala ali ku katipoti bwati alinga ateera Museveni mu kyayi kazi bw'aba afuluma nga radio zoogera nti yabba ssente zatabbanga kuva ku z'ebidibu so he is surrounded people give them money nti gwe kyotwalayo kyonna kidda livansi he is surrounded kyova olaba nti kakati gwe kankubuuzi singa mukoddomi wa president ayagala okugjako Museveni osobola kukola lipooti nti mukoddomi we ayagala okugjako ogiwaani eyinza n'obutatuuka kuba alina abamwetoolodde bannakalima bano baani this is how this government is not used to protect nti system ya Museveni ye asinkana bano bameka nabagambye nti abasajja basijute Tanzania ne Kenya bangambye programu zo tuziwulira but your problem eso yewamwe yasooka okutegeera nti Rwanda egenda kuggala border but I think the problem is to access the president director wa esa singana president emirundi emeka owaisa musasingana emeka awandika ripoti netuuka wani wannakalema neddayo gyevudde nekola rivansi kati olinga tayawandiika ekitegeeza omuntu eyagoba Nantaba poliisi emumanyi wakati mu statement yenanga yadde akozesa MBA yagambye nti beetonda kuba abasirikale mu kusooka baaba wa amawulire amakyala kiki ekiyinza okubanga anti baaba wa no kiki ekiyinza okubanga kyaviirako abasirikale bano okugambye oli baali babiri oli yali waabwe owaabwe baamugjayo eyali agoba Nantaba alina okuba yali waabwe Nantaba bwagenda okuwaba ku poliisi oli ne bamugamba nti bakutegedde vaayo kaakati ono omusajja agwa mu kituli eyimu yaabwe yonna in fact I strongly suspect ti Nantaba oba balowooza nti agenda mu people power ate nga wamaanyi mu district yes
the concentration ono Nantaba tudwaga Nantaba waliwo abaagala Nantaba kimubeereko afeemu nze kyembaga kiri kimu nabaga nti Abanyankole mujja genda nnyo muggulu musonyiwa Baganda are not forgiving no nti mwe mulowooza nti Nantaba gwe mwalwanyisa nadduka ne mwena alemu n'afuuka independent Nantaba ne munoonya ebiwandiiko bye nti teyasoma Nantaba ne mumugaana akyaddamu okukola nammwe you think it is easy bw'oba olowooza nti Nantaba akyaddamu okukola naawe ku mwembi mulimu atali human being ate tuhypinga nnyo Nantaba arrogance y'abano tekirina ensonga omukazi kasita omugoba najjeewo n'akonkona mwami nze guli awo obudde buyisi nemugaa nti ddayo nga talina ddala gy'ava n'agenda ewaabwe n'omukimanyi oluvannyuma lw'ennaku 3 that's not the woman who left oba oleese mulala ewaffe nali sizimbye eyo kati nganze mange baali bamwokya noleeta ntweyafusi mu meeting ndoga nti ndiddamu okukolera no option yali yakuntwala bweru kusoma option yali yagenda wange ndi tayalinga ompesente ba bilioni 5 oba 10 naye tusobola nti ndiddamu okukolera nga ntweyafusi watu werero omuntu eyafusi ntweyafusi yali ali wayingira state house meeting tekirina ensonga kati sokombulire kakati abo bannantaba Amelia bamulumba bamulwanyise n'abakubirayo omukazi gwe wangula nga mulete administration you think Amelia is a happy woman after serving you committedly dedicatedly for more than 30 years nabo namwe nimugenda naye mwekezayo you suppose candidates against him ndi aliddamu bakole kuba muwedo wa minister mugende musomesa musome akiriza naye tumulirayingako ye mukazi oli eyagenze n'anoba this group must study psychology, human behavior. Nti jogoli omuli mujoza abantu mujja kwereetera omukulembeza abasibe nga bayinako ennugu nga gundi bwe yasiba Lev Patrick Mwanawasa bwe yasiba Kiruba yali alowooza musonyi Kiruba yateeka Reverend gundi Patrick Mwanawasa accident ne mwonoona yenna ne bamubalira nti omusajja ajja kufa mu myaka 2 using his own money as a lawyer laba Kiruba bwagamba nti kamuteekeko vice on afe nga yeerabidde nti the estimates were done on an independent lawyer. Amuwa of President Kiruba Kyeyakola to make his expensive bill on health less expensive. Yaleta an anti-corruption crusade. Nejjayo ne container bill under za Kiruba. Yes, that's why nti nze n'okubakolera biri ebi. One, nalaba president nga nwani nti obukulwa bukulidde is not me. Afende Muhoozi, one, yali September. He gave me money on Christmas. Afende Muhoozi. Nabalagira bampa omusaala after 6 months. At least there was a fall back of position. Nenga bano balowooza nti oyapusa n'omutani wa Kajiji nelinja mutta. Bamutte mu meeting mu office. From a presidential spokesperson. To who? Media said, no, you from press secretary, from presidential spokesperson for 14 years to a person in a new vision. Boss, Akuito, no, you back, Kabusenga. What Gendo Quatin, Kumbios, Mama, Gufagan, Yoko, Okatekum Capero, Oberina, new vision, Colimu. So, our people, no, Mbabudida. When I'm analyzing in Nantaba. When I'm analyzing Mukasa Mululi, jana basomere ebbaluwa nga baali bakona evinze ekisawe bakiprivatizing president nabaganti ekyo kiriruddawa nga batandise okukwatira enjaga ku nnyonyi mbu tewali gavumenti abasirikale babagobyewo waliwo aleese kampuni eyiye ayiseewo enjaga ennyonyi nezigamba tugenda kuva wano president nabawandikira ebbaluwa anti mpandise ekitabo kyange nti amazing things Ugandan mafias do with the documented evidence amabaluwa gonna mwegali. Yes, nti president Museveni yawoninga Mbabazi va ku mukazi wange likira omuhalasinga nga first lady alese technology kalamojja bwe bakubaka ento tebadda mujibba nga ate ne Mbabazi naye akirwanyisa oyo muwanga kye yavaaga nti the first lady went to Jerusalem 9 times a week. I have the letter.
nga president amuwoni kakati kyendabawo waliwo obwangu obwakozesebwa poliisi okuva report mu kusooka then report ate ne bajja ne bagirefute kakati wano njaga kitalo bulirira bannayuganda ne poliisi okufaanira muti bandibadde bakola batya anti kyenkubulira incidents ebeekuliwo abantu nabo bateeka ekimu kiri bwe kiti mu gavumenti eno mulimu 3 enanga simanyi gyayogerera wangi enanga simanyi gavumenti gyayogerera yes nze mbagambye nti omusajja mumanyi yatuula ne president ku bya oil n'aleeta press conference press release nangamba president Museveni has directed you ekintu kino kifulumire ne mugamba Museveni is not in the habit of directing people through others. Let us go and see him oba kyekyo yadduka buddusi kati enanga ayogera gavumenti ki mulimu gavumenti erwanyisa Nantaba etya nti Nantaba alagawa district yagitwalawa mu people's power batya kati baga tumukole kintu tumukole nga kyaligonza Nantaba yakiyiseeko. That's why everybody, even my close friends, are telling me, why are you allowing Nantaba to escape? No, my survival on radio and TV is because of my independent wound. Nachogera ngabinanga tabana bana kuchogera. Kati nasanyukidde nnyo yiso nagisanyukidde nnyo okubulira ku Nakyambadde. I knew president yakwata Nakyambadde n'amuleeta ne mu parliament. Abatemi b'ebijambiya balina amagezi bajjange wone batemawo. Naye nga batema hoodwink or to divert police attention. Tate gye batemyewo basobola okutwalayo omuntu. Nga tebakitegeera. The person who identified Nakyambadde eriyo gundi omusajja bamudown playing. If you get the truth, noga nti abatemi b'ebijambiya badduka e Masaka ne batema nga bakuba amasasi mu bbanga hail of bullets. Abakuuma abasiba sharp shooters nga kitategedde ku mpingu n'amagulu abatemi b'ebijambiya bo bajja batya bwe badduka waliwo emmotoka yali ebalinze owa prison yakwatibwa eyabaleeta bwatyo bamukwatya bushenyi naye natebe kati omulamuzi akugamba I have sentenced ow'ebijambiya emyaka 4 mukuba mu ngalo finance we yandi source yeriwa ekisanafu tukinona gye kiri. Where is the source of the bijambiya people? You sentence them leaving the source, the recruiter. Temutegeera anti kyenkubuli aliwa. You sentence somebody. President Museveni agamba we shall deal with the authors abakikola. Kakati njagala nkubuli abasajja ne bajja ku radio kuno kwennyini ne baga nti ffe batulicruiting nga twogere nti batemi babijambiya batuwe ssente. What follows up the matter? It ends there. Omuvubuka yayogera ku radio eno naga nti nze nali nkolera ku gundi ku pikipiki stage ya pikipiki etunudde mu nkuba eriva mu ggwoneka y'emulago nakwa yalaba emmotoka omuyindi gyajja nayo ng'erina refrigeration system ng'etwala human parts owa bodaboda gwe gumutwala nga mulowooza nti agenda kuwona bamutta organize omwana n'agenda n'abulya DPC ewandegeya nti emmotoka waliwo abava eri mu ggwoneka ne baleeta emikima ne baleeta ki bamukwata nti wabijambiya. And it ends there, which means that 3 governments in this government kati enanga ayogerera eriwa. Yes.